baleetedde amanda amalungi agakolebwa mu bintu eby'obutonde ebitalina buzibu agakekkereza buli kinoomu ali wano. Tubaaniriza nnyo era twagala mugettanire bambi atwagala mu namba zaffe era weetuli eya MTN eri 0775170830. Tubeebaza nnyo bambi bonna abali otusapootinga mweyongere mujje mu bungi Bannamakolero ennaku balina era mbadde nga mutusapootinga era mwongere okusapootinga Crane Briquettes ekola amanda amazungu agakekkereza bagiyita Crane Briquettes Company. Kyekwantu bagise Crane Briquettes Rita olina okukekkereza akameeza okitegeera olina kwesa amanda ga Crane Briquettes abaagala bafune ku namba ya simu ya MTN eri 0775. Materials we use here, they are too expensive that sometimes we cannot even manage to afford them, and yet we are supposed to afford them. Then other girls to join and make together as dream girls. Tegeza mgenda kujoininga parish model omuyoga mwakujoininga mugende wa chairman wa mugambe chef sobola okukola nga dream girls sobola okuba nga tubenefitinga ku government program. Mwongeremu amaanyi tujja kwongera okwagala bakyalira tulabe. And where we can be found, these are our business cards. You are different. Yeah, but we are one. Yeah, we are one program. Yeah, like these ones who come long distances, they have somewhere like Mukono. Alina details za sabuni kunyonyola. Dreams tubebaza nnyo. Kibiina kigatta abantu ab'enjawulo Mukono regional Okay. Yeffe aba Uganda Small Industries Association nga tusanga wali Erugogo wewali head office yaffe nga nabano tulinawo office ng'ogenda ku ssaza kati tukola n'abantu abagatta omutirindo ku bibakwa. Wano tulinawo ko abali mu Mukene abakupakiginga, tulinawo ko abali mu tulinawo bagatta omutendeko. Oyinamba kati ogirina ate munda bwaki mwebali bannaye mwebali
oba nti omuntu akkirizibwa kunywa hane n'ateekamu n'empirivano eno asobole okuwona. Tulina akantu kano tukayita Festival-Minisita, tukateekamu hane netuteekamu ebyo okulesesamu n'ebimu nti bw'obanga omwami amaze okufa bulungi oluusi ayinza okufuna okusiibwasiibwa asiigawo for about 30 minutes n'anaaba positioning nga n'abalala bakola mwebale naye kubanga abakyala bagenda ate nemukola enso zikyaliwo ndaba ali ku mudaala we bakolera amanda kusanga nti abantu tebalaba kugamanya bulungi challenge eri mu katale. Amanda gantukuŋŋaanya kasasiro ne tumwota ne tumukabonaizinga ne tukola briquettes baziyita briquettes oba amanda amazimu kabeera kanukulu ebeera kiro kakekereza nnyo nnyo kati eno omuntu asobola okusaako ennaku ssatu kusibiremu ate ng'era kituyamba nnyo gezaako nti ne tukuuma obutonde abantu obutasala muti tuli abantu 10 ate tukola abavubuka ffenna ate nga tugeza nkuyita abavubuka ab'enjawulo batwegatteko era nga tubawa n'emirimu. omudaala oguddako gwa mukono ino kala This is Mukono Resort, Uganda coffee, very fresh aroma at our coffee shop. And also we are offering hospitality services. Of course, as you know, we are the best in Mukono, without doubt. So we also have snacks, which we serve hand in hand with the coffee. Yes, that is our main showcase this week. We have accommodation, conference facilities, bar, restaurant, venue for events, a business center, outside catering, and a spa. Thank you so much. Company industries, you're putting a place to go. You can use your gel, plastics, to the next paper. If you change your place, you're place to
spring mattress deluxe mattresses birungi era gya mutindo ate esomekera ddala no gyeja ordinary mattresses abanga amasomero banatandika makufu mufaliso birungi nnyo esi n'ekyenjawulo tulinamu ne ku fiber pillows no twazirongosezaamu era gya bweti naye bwekisunako neepika epepikooko nefuuka bweti nezimba bulungi okugirabira n'okusingawo embadde nakagisuna kabula nti nazimba bulungi ogisuna tuli neepika empewo kwekukyukamu naye n'okumaliza tulinawo ne high density mattresses ogidijjola mu kusalwa wali ogwo gulimu ordinary high density mattress ne guno gwe bayita high density smart nnyo abaliro hospitals masomero hotels n'amakawaka high density okanya ku mufaliso ejawuli okulanga omufaliso gukwafu nnyo munda gugwamaanyi Honorable Minister akulembeddwamu omuntu owa wansi tasobola okugula okubeeramu. Tusazeewo kujja bannayuganda mu bupangisa bantu bangi baleero n'omuntu wa waggulu ng'omukisa akole bizinesi naffe ng'era twanyiriza omuntu wa wansi mu nzikiza kandi omazisa abantu bangi nnyo kakati omu tukola tutya okulaba nti omutundu abamutatuba ayingire waka nga ayakisa enkola enyangu ennyo akantu ako tukatondera emitwalo 2 twakakola nga tukageraageranya ku tadooba eya sente entono nnyo omuntu gikozesa ewaka naye ey'obulabe bunene nnyo so tetubitya n'akantu ako akantu ako bakagula mu 2,600 kazi katuferinga katale yaka bakakozesa bulungi nnyo tusisimuuse netugwawaawo twogedde ku mutindo etwagikola nga tutunulira ettala y'omukono ttala y'omukono etugamba ttala y'omukono eseninganya sente okula amafuta netuleeta omukulu era akolerera abantu babatulwalani Twitter TV era balabisa n'amataala mangi akasusulira ddala amataala 5 so kampani nene bulungi nnyo kunyo tugambye tukuwa a peaceful property etakutataganye n'abantu bo property etakutataganye ne balirwana abo n'ekika kyo. Minisita twebaziza nnyo we bali kujja tweyanza nnyo ebise mu bwangu nnyo tugenda ku MTN asobola okusasula mpolampola weyabaye buli omu aba asobola okukawukodinga akasimu kano osooka n'osasulako 99 naye n'osasula nga 2.5 buli mwezi okumala emyezi 6 era kakwera nga 24 kitundu nekira kye tulinawo atufuna buli simukadi bakugirako free internet bakugirako free minutes anidde okubidde ensolo nekira kye tulinawo waneeno tulinawo anidde ensolo tweyanziza nnyo tugenda ku mugalama mulala era twaniriza RDC w'e Mukono wamu ne aliko yayonjera naye gyebaleseo nga ali ne RDC w'e Mukono tumwebaza nnyo agati
chairperson wa Minister nsanyusa okulaba eno ye VIP water ekolebwa company eyitibwa Smile Business Product tukolera wano e Mukono Katosi Road Ekisoga. Honorable Minister, tulina amazzi gano size zonna tulina 550 ml nga bw'ogiraba, tulina 20 liters eya dispenser gabeera nnyo mu offices, companies n'ebifo ebisinga obungi. Dispensers ezo tuzigaba amazzi gaffe nga bw'ogalaba bwe tutyo tweyanza nnyo. Honorable Minister, tujja kukkiriza osiime tukuwe ku bokisi eno ogendeko naye waka onoonyalako. VIP banaye mugikubireko mu ngalo ewaddeyo bokisi y'amazzi ewa Honorable Minister because he's a VIP, a very important person in the country. Twebaza nnyo tweyanza nnyo VIP, director wa VIP Mwami Kyeswa, tumwebaza nnyo byonna. RDC we Mukono, chairperson wa Mukono District, town. Basituka ne bajja tebakaaya n'enkaayana zaabwe zibeera erinze gyessiri mu bya development ne mu byenkulaakulana bajja. Banyabo ne bassebo tubeebaza, mwebale nnyo mwebalire ddala okwanukula omulanga. Era kantwala omukisa guno okusaba Honorable Minister ayogereko gye muli, ate bw'amala okwogera tutambule tulambule emidaala alokaddeyo mu kibuga. Ate n'okuba okulagana n'abantu bano bonna bali mukulembeze mulungi. Ssebo Chairman Bakaluba Mwanyiraze Kabanda, Chairman Kabanda, nga ntuddemuko wano bijja kunsonyiwa badde nasiibye n'okusiiba naye si olukuse kubanga wedda nneetala okuva ku makya. Tusooseeyo mu lukiiko ne tugenda netuflyinga off ne tukola big cleaning eyo mu slum areas n'aba-she cranes ate nga bagenda kutusambira mu ggwanga. Ngenza okulira nga kamuumuluzazze nengamba kanywe ku mazzi. Era ba-VIP neebaza kubanga mwezi gye mukadde ganziza engulu nenkubanga empinga bulungi. Naye akalango mbadde sibalamangako ekituufu, naye neebaza mwenna abaze okwolesa okuba nti muli wano ne mwolesa bye mulina, kubanga Abaganda baga nti atunda ayolesa yakola ki? Yamazaawo amangu. Oluusi tuba situmanyi ti kino gye kiri. Mwongedde omutindo ku ggwanga era nze comments zange zigamba nti buy Uganda build Uganda. Tulina okuwagira bannaffe ate naye mu nsi yonna gye tulaga nabo batandikanga ffe naye baffe nabo bakwata ku mikono ne basobola okubanga nga bwe bali kati. Era tusaba naffe nga neebaza bano abakulu abali mu Mukono mwebale kino kye mukoze kusobola okulaga abantu nti weetuli era tukyakola n'okusobola okuba nga namwe mubapromotinga. We believe in starting small and growing big. Kati tu encouraging era tuyigiriza abaana okuviira ddala ku ba youth ne tubayigiriza ate ne tubayambako okunoonya akatale keboogeddeko nti kazibu okufuna. Perfumes zino tuzisuubula okuva Dubai. Tuzikozesa mu socks, ezibatukoze gamba nkoze baliput in your oils obisika ku mubiri wangu bisipo bali musikuza direct ya 24 to smell good. N'ekirala tugezaako nnyo okulaba nga product ene ya liquid soap ebadde ejaajamye nnyo nga bakola liquid soap ali very watery. Naye tugezaako nnyo oku-encouraging ne bw'omutunuulira engatto zaffe. We encourage authentic products when obtained. Assalamu alaikum.
Please excuse me. Baze ku mudaala gw'abakyala ba USO bamunnyonnyola awerekeddwako RDC ne chairperson wa disitulikiti. Bakyala b'NRM ekisooka minisita tusanyusa okukulaba ne ttiimu yonna yose ekuwerekerako eno USO Mukono branch era tuli basanyufu mubadde mugenda kusuba bingi wano. Ffe bakyala abeekolamu omulimu omulamwa gwaffe guli ku mwana ne tubeera nga tweyigiriza okukola ebintu eby'emikono mu groups ne tubeera nga bw'oyiga ng'oddamu oyigiriza mukyala muno. Tulina sabbuuni, tulina ji, tulina shampo, tulina wine, tulina ebibbo, engatto, naye ekitulamu minisita twetaaga okutwongeramu amaanyi tusobole okubeera nga abakyala obugatto buno tufulumya bungi nnyo ate n'ensawo n'ebintu byonna mu indasitule yaffe nga tulina ebintu byetufulumya mukono ne tugikavaringa kuba rede USO eri magombolola 18 ate tulina n'abavubuka abakolera ddala ebintu golola lirina kyekikola kati chairperson ntenjeru yogera ku wayini nabo wayini tuli mu process egenda okuteekako UNBS naye nje NCP getwakamala akabonero kafuna kutambuza mpola zino enkuba ddiba lyaffe lya Uganda so nga baadde bagituseera nga tuliriko UNBS oba abaami musobole okutulaba musobole okubayambako mufune akabonero ako emisaakeeti yagamba nti byonna tuba tufunye tutwaleyo ebintu mukyala mwami Bahati tutwaleyo ebintu ebyo basobole okubikemera temusasula bribe mutubuulire tetubawe bbaluwa mugende basobole okubanga muwayetuuna bintu bino nga akabonero ako tekakola ki nsi supermarket tebijja kugenda tugamba tugenda kukola molesowo tebijja kugenda kubanga situlina UNBS so ebintu byomwe birungi nnyo niwe tusinza okugenda mu myoleso akabonero ako temukettanira kubeerako musobole okukateekako mutunde ebintu byaffe bulungi nnyo. RSK Enterprise tugiringa mu bintu bingi naye olw'omwoleso tuzeeko ne items bbiri etuze kwolesa olunaku lwaliro tugere mu katale tusobole okubeera nga tufuna ku bakasitoma abanasobola okuwogerako wane eno tuze na sigiri n'amanda gaako abamu ge bakazaako ndigundi etekereza amanda nebeera nga okozesa amanda matulungi osobola okufumba ekyoboyagadde eri multipurpose ekoti akatule kalimudakati osobola kukajjamu okozesa ekintu kyonna ekikuliranye nga obukuta bw'emmwanyi n'ebikongolero byakasubi osobola obikozesa n'enku owamu oba osobola kutematemamu obutonotono eno tukikola ateekamulimu batiteekamu ekuma ebugumu nga ebugumu lyayo kubeera kunda munene oba oteseeko amanda n'ofumba emmere yo ogabanga gakendeddeko oba gaweddeko ye sigala nga ekyalina ebugumu ekyanjawulo okusikira endala zino ezabuliko ekitalina awuzingi oba kitalina gwateeka muleeku eri okuba guweddeko eba tekyakola ki
ebatekya ebugumu naye esobola okukuma ebugumu mbeereyo nesigala ngaerimu ebugumu kati wano eno buli yenna atuwuliriza atulaba tujje mutuwagire tetukoma ku ekyo tukola n'amanda gano tugakola mu lusenyenzi tuvudde ku manda gano amalala gano ga bulijjo tubeera n'ebintu ebirala byetutabulamu tabulamuko ku ttaka ne kompaneti z'esimu ezisobola okubeera nga zikuuma zisapootinga bani nga bisobola okwaka tubikola nga kumu bulungi ng'osobola kulimenyamu nga wetumenye tuti esigala nga liriwa tusobola okukolera omulimu ogwo gw'oyagala tukola mashini ezikola amanda gano mashini ezikola emmwanyi ezijjako akakuta k'emmwanyi ne mashini endala zonna ebikwatagana ku byuma n'ebintu byonna byoba otwetaaze tusiba amasigiri mu mayumba abaagala okuteeka sigiri mu ebyoto mu biyungu byabwe nabyo tusobola okukolaki tusobola okubakolera. Ogambye erinnya bampita Ozobrichari naye erinnya lya bizinesi RSK Fabricators. Musangibwe Namanve waneeno gweyogere Namanve wetusinzidde okukola ebintu byaffe binene byonna waliwo akashopu yaffe na buli kimu. Kale kati kifuuse ekizibu nsaba okole enteekateeka eyolesa ebintu bannamukono bye bakola n'okubafunira obutale babeere nga basobola okuba nga beeyamba. Tulina abakyala abatunga ensawo, engatto, ebitengi, uniform z'amasomero. Waliwo omukyala ali wammanga wano era ndowooza naye ayolesa. Omukyala oyo owa bamita zawedde ali awo wammanga owa skilling. Mukyala mulungi nnyo, yeetaaga kusika busisi ku mukono bannamukono basobole okuba nga bavaayo mu skilling. Naye nga tukwebaza weebale kwanukula mulanga bwe baakutuukako n'okkiriza n'ojja ate ng'enkya lunaku lwa Yidi ate ng'oli maama waka naawe olina amaka g'olina okutegekera olunaku olwa Yidi. Naye twebaza Allah akusobozesezza ate onzizizzaamu amaanyi bw'oba nti akati kentuddemu maze okupowesa ate ngenda kusituka bupya nombe bonna mbalambule bakole ki baggweeyo. N'olwekyo tukwebaza tusaba Mukama akuwadde obuvumu, akuwadde emikisa, akusitudde ayongere akusitule nga bw'otukulembera mu Greater Kampala Metropolitan ng'otulungamya ng'omukulembeze. Ate Mukono nkusaba oleme jjijja mu kigere ekyo kubanga tulina ennyonta ey'enkulaakulana. Neebaza bakulembeze bannange parish development model mwamutwalidde tumusomeseza abantu emyoga tugisomeseza sakozi bazikoze enterprises tetwagala kwekwasa mwemuweereze sente nga tuzikolako ne RDC nga bannamukono tubatuusako nebi. Njagadde kutwala mukisa guno okwebaza abatesitesi Brian and the team. Thank you so much. Big up. Bannamukono tukoze ebintu bingi naye nga babitubbako ne babitwala abalala nga tubuliddwa how to exhibit them. Eno exhibition etuyambye nnyo. Njagala okwebaza buli ataddeko ettaffaali n'okusingira ddala njagala okwebaza bwe tuli mu bukulembeze buno okwana ku kiyitibwa security Madam RDC ne Chairperson District. Njagala okubeebaza bwe tebisobola kubeerawo nga tetulina butebenkevu mu kitundu kyaffe. Tuba tulinamu obumulumulu obw'abakulu ababbisa emmundu ne nabo tubukute n'amaanyi. Twagala okwebaza police force ne army nti bavudde ntukwasiza wamu n'abakulembeze okwakkanya embeera eyo. Ensonga lwaki olaba abantu basobola okujja ebintu byabwe ne bidisplayinga security tugirwanako okugitereeza ng'abakulembeze ate nga nomba kwa president wano mu kibuga ky'e Mukono. Nkakasa maama tiwonooviira wano ng'otegedde nti ebintu bingi bikolebwa wano e Mukono ne bisaasaana eggwanga naye twagadde tulage nti ffe backbone y'eggwanga lino mu economy. Era ensonga lwaki bakomyawo industrial area okugijja ne bagiteeka wano wadde nga bagiyita nti Kampala industrial area
n'eri Mukono. Twagala okwebaza Uganda Investment Authority okukkiriza n'ekomyawo ebyobugagga Mukono wano nitwongerako value kwebyo tukola. Nti Mukono twagala efaanaganeko ng'ebibuga ebirala nga tukula okugenda mu Greater Kampala Metropolitan ow'ekitiibwa. Njagala okwongera okwebaza era nga nkutegeeza nti omwaka guno era mu kwota eno watusindikidde ssente eza GKMA Bannamakolero ze bagenda okufunamu nga tukola enguudo za kolas. Tugenda kola enguudo za kolas, tugenda kola street lighting nga gavumenti eno yebiweereza mu Mukono Municipal Council. Ekyo tukikwebaliza nga twebaza gavumenti. Mu nguudo ezo eziri off head nja kwogera ku Nakabago Ntaawo, nja kwogera ku UCU Nabuti, UCU Road to Seta n'enguudo endala. Ekyo tukyebaliza gavumenti ow'ekitiibwa Honorable Minister. Era tukwebaza nti mu bagenyi abakulu be twalowoozezzaako ku gwe Hajati. Kyamukisa mu bintu okwoye mangu naye wabaddewo abakuliramu ennyonta, abakyala b'e Mukono, abakokakola bali wansi eri, abakyala bakwagala. Ate oba singa tuba tetulinayo akamotoka akakutambuza ku midaala n'obalaba omu ku omu, naye nze kigenda kumpisa bubi naye simanyi kyakikolera. Naye engeri gy'oli maama ate Hajati waffe, oba tunakutambuliza mu mmotoka n'obayitako nga bonna bw'obawuubirako, kubanga abantu bakoze ekivvulu kino okuva wano paka eri ku kkubo eriyo street jam ow'ekitiibwa minisita. Abantu b'e Mukono bakulinamu ennyonta, ate baagala balaba ebintu nti products z'e Mukono abantu ze bakoze nga bazikoledde Mukono ozirabe. Oba oli awo President osobole okumutegeeza nti Mukono manufacturing industries we are ahead. Kale n'olwekyo twagala okutumbula ebyobusuubuzi kubanga tetugyamu omusolo. Kati abantu toyinza kubajjamu omusolo ate nga tubaadivatayizinga. N'olw'ensonga eyo badde nsaba Oweekitiibwa Honorable Minister nga sinabakukka wansi, oba kyetaagisa kuteeka mu mmotoka eri n'otambula ng'obawuubirako, osobola okubawuubirako.